bwanga waliwo omuntu yenna yakola ekibi nenga mukwano gwange kyakijjukira buli kaseera manya nti omuntu oyo tomusonyiwanga ng'oli muntu abeera awo noga gundi nakola bwati ne bwati gundi nakola bwati ne bwati ne lwaki bankoze bati bw'obeera ng'oli muntu afaanana bw'atyo manya nti omuntu oyo oba abantu abo tobasonyiwanga. So lwaki twagala kubanga tuyiga ku kye tuyita okusonyiwa okutuufu n'okusonyiwa okwa pretense. Okusonyiwa okutuufu kwe kuliwa na kuliwa okusonyiwa kwe tuyizogamba oyinza okugamba nti omuntu namusonyiwa naye ng'ekituufu munda eyo tomusonyiwanga. So olwaleero olina okuba ng'oyiga engeri gy'ogenda okuba nga weewalamu okubeera offended buli kaseera oba okubeera nga weesitalasittala buli kaseera. Yes, waliwo abantu abali tumudde buli kaseera nga buli kaseera yeesitalasittala ayagala abantu bamuyise bulungi ayagala abantu beeyise bulungi. Yes, ffenna twagala okuba nga batuyisa bulungi naye mukwano gwange ffe nga baana ba Katonda ensi si kyetuwa. Ate gwe Mukama Katonda yakuyita okubeera ng'olina standard gy'opalitingirako. Waliwo abantu abali mu nsi waliwo n'abaana bali mu bwakabaka bwa Katonda. Kati gwe ali mu bwakabaka bwa Katonda Mukama alina engeri gy'akusubiramu kuba ng'opalitingamu n'abantu b'ensi nabo balina engeri gye bakupalitingamu. Abantu b'ensi babeera n'abalabe babeera n'emikwano. Ffe n'omu Katonda tutambulira mu kwagala kuba Katonda waffe kuki kwagala. Tewalina kubeera omuntu yenna gw'okyawa tulina kubeera n'abalabe bo. Omuntu abanga ye mulabe wo Bayibuli tugamba kumusonyiwa na kumwagala. Yasooka okuddekerera linga nti mulabe wo naye gwe Bayibuli ekulagira kumusonyiwa na kola kumwagala. So lwaki twagala kuba nga tufokasinga mu area etuyita okusonyiwa okutuufu kwe kulwa. Kugambye mukwano gwange bw'obanga kankiddemu bw'obanga okyayina omuntu yenna ku mutima gwo ogamba gundi yankola bwati ne bwati ne gundi ng'okyali kujjukira ebyo ebikadde omuntu bye yakukola manya nti omuntu oyo tomusonyiwanga. Lwaki? Kubanga Katonda naffe bw'atusonyiwa tabeera awo buli kaseera kugamba Brother Stephen yakola bwati ne bwati jjukira nti yakola bwati jjukira yakola bwati nedda. Bayibuli egamba nti Mukama Katonda waffe talijjukira butali butuukirivu bwaffe agamba I will remember your sins no more. Talijjukira buki butali butuukirivu bwaffe. Lwaki? Kubanga Katonda tayagala kibi. Nga ne bw'otayagala kintu kyonna kibi mu maaso go ne Katonda takyagala. Kiki yakola? Okubanga asindika Yesu okubanga ajjira ddala obutali butuukirivu bwaffe mu maaso ge. Nga Katonda buli wakutunuulira bw'ati alaba otuukiridde mu maaso ge. Kandi kyatwala omutango gw'amaanyi kijja kugenda mu lunaku olwaleero naye nga manya nti Katonda tayagala kutunula ku kibi. Nawe nga bw'otayagala kintu kibi kyonna mu bulamu bwo. So kiyakola kwe kuteekawo engeri yonna gy'asobola okuba nga asangulirawo ddala obutali butuukirivu bwaffe mu maaso ge. Buli wakulaba akulabe ng'ekitonde ekijja, buli wakulaba akulabe ng'omuntu omupya. Tine mukwano gwange Bayibuli nga bw'etugamba nti tusanye okubanga tulinyiwalinga endowooza zaffe buli kaseera egamba do not conform to the patterns of this world but ye be transformed by renewing of your mind. Kitegeeza nti mukwano gwange olina okuba ng'olibaleetinga ebirowoozo byo okuva mu bintu ebikadde. Bw'obanga oli muntu atambulira mu offense bankola bwe bati bampisa bwe bati naye nti mukwano gwange otambulira mu kye tuyita obutasonyiwa. Lwaki Mukama Katonda ayagala osonyiwe abantu? Mukama Katonda ayagala osonyiwe abantu si lwakuba nti olina ky'ogenda okubayamba ng'obasonyiye. Nedda. Ate ekyokuba ng'obasonyiye mu maaso ga Katonda tekitegeeza nti ne Mukama Katonda abasonyiye. Omuntu asobola okuyisa obubi bw'aba teyeenenyeza mu maaso ga Katonda. Bw'aba naye tanaba kukwenenyeza we sitiri osobola okumusonyiwa nga Yesu bwe yakola ku musaalaba. Agamba kitange basonyiwe nga tebanaba na kwetonda. Agamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Kati n'omuntu oyo akuyisa obubi manya nti tamanyi kyakola. Mulabe sitaani yakimukozesa. Ensonga lwaki osaanidde okuba ng'osonyiwa omuntu oyo. Naye lwaki olina okusonyiwa omuntu oyo ku lulwo gwe nga ggwe? Katonda yasonyiwa ebibi byaffe si ku lwaffe wadde nga yali ayamba ffe naye yakikola ku lulwe. Yagamba yakikola ku ki? Ku lulwe. Lwaki? Kubanga buli we yatutunuuliranga ng'alaba obutali butuukirivu bwaffe, ng'alaba ayagala kutwokya nga bwe yakya Sodomu, ng'alaba ayagala kutuzikiriza nga bwe yazikiriza ku mulembe gwa Nuuwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Kwe kusalawo n'ajjawo ekibi mu maaso ge asobola okutulaba nga tutuukiridde mu maaso ge kuba Katonda atwagala nnyo. Bayibuli egamba Katonda bw'atyo yayagala ensi n'okuba n'akola ki? Nawe mwana w'obulamu kkiriza aleme okufa wabula abeere n'obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Kakati bw'otasonyiwa muntu first of all omuntu yenna gw'olina ku mutima nga tomusonyiwanga manya nti omuntu oyo wamutta mu bulamu bwo. Lwaki? Bw'afuna ekizibu osanyuka oba olaba nga kimugwanidde. Kiraba? Kitegeeza nti ogenda kubeera n'obutaagaliza mu mutima gwo. Ndowooza olaba nti okusonyiwa ku advantage yo gwe nga gw'asonyiye n'okusinga oli gw'osonyiye nga bw'obadde olowooza. Ne gw'osonyiye oyinza n'okuba nga tolina ky'ogenda kumwongerako. Katonda kuli kwalinga okusonyiwa for the sake of your heart. Olw'omutima gwo Mukama Katonda gw'ayagala okubeera nga guli pure mu maaso ge. Bayibuli egamba oyo akyawa muganda we ng'amaze okumutta. Kati omuntu yenna obanga tunaba kumusonyiwa first of all obeera wamutta mu bulamu bwo. Bw'afuna ekizibu osanyuka, bw'afuna ekirungi owulira bubi kubanga mu bulamu bwo obube mwagaliza bibi byereere kubanga tonnaba kukola ki? Tonnaba kumusonyiwa. Bw'afuna akalungi oba owulira bubi oba oyagala afune bizibu ki?
kachitegeeza nti ogenda kulya ennugu muli munda ndowooza olaba ebibi ebijja mu mitima gyaffe yete emitima gyaffe girina okubeera pure mu maaso ga Katonda. So ndolaba nti okusonyiwa kuyamba gwe ng'omulokole gwe ng'omwana wa Katonda okubeera ng'omutima gwo guli right ne Katonda wo. Kubanga omuntu ogwo otayagala ogenda kumukyawa, bw'omukyawa ogenda kuba ng'omusse mu nsi ey'omwoyo mu bulamu bwo, ate n'ekirala ogenda kufuna ennugu kubanga buli wanaafuna akalungi ng'owulira bubi kubanga oyagala afuna ebizibu. Ogenda kumwagaliza ebibi buli wanaafuna ekizibu kyonna ng'owulira bulungi olaba ogenda okusanyukira ekibi ky'omuntu. So okusonyiwa kuyamba gwe n'omutima gwo. Nze kamba buli lumu nalemererwako n'okusaba lumu nga booluganda tebampisiza bulungi. Balokole mu kkanisa lwaki banjogera ebigambo bingi nnyo nnyo n'okusaba ne kunnema ne ŋŋenda okunoonya Mukama ne nyambuka eyo ne nnoonya Mukama naye nga wa nga ndi onyomba buyombi ekiro kyonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nga Mukama nnemye okunoonya and I couldn't believe how these people could say such words. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nali ndowooza nkyali baby nga nkyateekinga abantu person serious abalokole boneetikka abantu ku mutwe n'okusaba kugenda kukulema kitegeeza empuliziganya ndi Katonda egenda kubeera kati. Yesu yatugamba bwe tugendanga okusaba tusonyiwenga ndoza Makko 12:5 awo gamba obanga ogenza okusaba sooka osonyiwe. Bw'obanga olina ekintu ky'olina ku muntu yenna sooka oddeyo you make peace with that person then olyoka ojje mu maaso ge. Lwaki? Olw'omutima gwo. Ab'emikwano singa okitegeera nti okusonyiwa kuyamba gwe n'okusinga oli gw'osonyiye manya nti mwana mukwano gwange Mukama Katonda alaba omutima gwo. Emitima gyaffe Mukama Katonda agitonda, emitima gyaffe Mukama Katonda agimanyi. Ensonga lwaki atugamba tukole ki? Tusonyiwenga. Era ni musala ya kitaffe ali mu ggulu tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola ki? Abatukola obubi. Era atugamba nti ebibi byattu mutalisonyiwa nammwe tebirikola ki? Tebiri basonyiyibwa. Olwo kasitole kali mu Bayibuli kanyumira nnyo. Waliwo abaddu babiri oza mu kitabu kya Matayo waliwo abaddu baali babiri. Baali balina amabanja. Omuddu omu yali yeewola ewa mukama we, omulala nga yeewola ku muddu munne. Okay? Kakati eyeewola wa mukama we kwaliko terms and conditions. Bwalemererwa okusasula balina okutwala ebintu ebyo ne family yonna bakikole ki? Bagitwale. Bwe yamanya nti ekigenda ku muntu wako n'adduka ewa mukama we n'agwa mu maaso ge n'amwegayirira nsonyiwa totwala bintu byange tokola ki? Mukama we n'amusonyiwa. Bwe yali avaayo n'asanga muddu munne ate ye gw'abanja n'amukwata ettaayi n'amuyisa bubi nnyo. Kati mukama we agenda okujja ng'alaba omusajja gw'ava okusonyiwa ate ye akutte munne ettaayi. Bamusonyiye ebbanja ddene nnyo ate ye akutte munne ettaayi olw'obusente obutaliimu. Mukama we n'agamba omusonyi omuddu mubi nnyo gwenva okusonyiwa bino byonna ate ye akutte munne ettaayi olw'obusente obutono. Kale naawe mukwano gwange manya nti Mukama Katonda wali wamukolako ebibi bingi nnyo naye ye n'akusonyiwa n'abisasulira n'abijjawo n'ofuuka omutuukirivu mu maaso ge. Kati gwe ekyo ky'olowooza nti kyamaanyi nnyo tosobola kubanga osonyiwa omuntu oyo manya nti mukwano gwe Mukama yakusonyiwa n'akuwa n'obulamu obutagwa ogenda kuba ng'oyingire ku bwereere si lwa kubanga by'okoze olw'okubanga Yesu kye yakola kubanga ajjawo obutali butuukirivu bwo mu maaso ga Katonda. So kigwanidde okusonyiwa no matter what happens ne kuba kufa kigwanidde okubanga okola ky'osonyiwa kubanga ne bw'ofa ogenda kuba ng'oyingira obwakabaka bwa Katonda. Obulamu bwe tuliko is just like a test. Ayita test yagenda mu ggulu. Failing a test kabaka weddemu. Nathani ono yagaana okubanga akkiriza ebigambo bya kitaawe ebyokubanga palaniraako olw'okubanga Sawulo yalowooza nti bw'anaava mu ntebe ngeri gy'ali kabaka mutabani we Nathani yajja okukola ki? Jonathan yajja omuddira mu bigere. Jonathan ye n'abigaana ye n'atta omukago ne Dawudi. Taata we kyamunyiiza nnyo yagala ka Jonathan n'akalangira n'akavumaavuma kasajja kattu. Naye mukwano gwange refusing omulabe sitaani okukozesa okubeera ng'olina resentment mu mutima gwo. Nkomekerero byabapita ffe tumanyi byakomekera. Sawulo yafa. Sawulo yafa, Mukama Katonda yamala n'amugjawo, Dawudi yamala n'afuna entebe eneewa kabaka Sawulo ennyini gye yali alwanira mu nsi ey'omubiri. Mukama yamala n'amugjawo Sawulo. Dawudi Mukama Katonda n'amwerevetinga. So mukwano gwange bw'onaa refusing okuba ng'otaking offense ku bantu, bw'onaa agaana okuba nga weesitala buli kaseera engeri gye batakuyisiza bulungi, engeri gy'abantu gye bali obubi, togenda kuba ng'ofuna promotion. Bw'onaa lekerawo mukwano gwange okubeera nga buli kaseera oyagala buli muntu abeere mu ngeri gy'omusuubira okubeeramu, mukwano gwange ebyo biggale bikomye. Kuuma omutima gwo ne Katonda wo. Abantu suubira nti abantu babi abantu bakyuka. Bw'abanga Mukama waffe Yesu ba Peetero baamulyamu olukwe, Peetero yamwegaana n'adduka, Yuda n'amulyamu olukwe. Ng'ate Peetero yali amuwuniize nti Peetero ogenda kunneegaana, Peetero tekisoboka, ne bafumuka ne baleka. Naye bwe yaddamu okubalabikira, Yuda ye yafa yeetuga, ne Peetero Yesu yaddamu n'amulabikira bali ku nnyanja eyo, bamaze okuvuba ekyennyanja ne balya awamu ne Yesu. N'amugamba Peetero njagala, Peetero njagala, ng'agezaako kumugya mu kiri.
Petero kiri kistigma kyalina muri munda muye ekyo kubanga yayigana Yesu nadduka yamubuza emirundi 3 Petero n'akaaba nga mukama wange nkola ki mukama wange nkwagala tiyadda mulangira kale nagambye musajja gwo likasajja kazibu nyone nonzirukako ngati nakugambye nti nogenda kunegana zinakula boli kasajja kabinyo sibeto bitwaisa abana bakatonda so tuberenga mukama waffe atubere ekyokulabirako gwe mukwano wekola okusala olunaku olwali ogamba sina mutina genda kutekinga ku mutima gwange okuva olwaleero abantu balekenga abantu bana b'abantu bagwa basobola okukola ekintu kyonna ne babanga bali mu kanisa bwesigala ne Katonda bwekyasomesa otambule n'ekyo mukwano gwange bona kikola ekyo ogenda kubanga olaba omukisa n'abaana bano bagenda kulaba omukisa waliwo omuvubuka alaba omukisa bamuyita Mefibosesi Daudi wamala okufuuka kabaka yabuuza waliwo omuntu yenna akyaliwo mu nnyumba ya Sawulo n'agamba kuwa Jonathan naye Mefibosesi ono yali kasajja nakalema yake kasigalawo mu nnyumba ya Sawulo naye n'akayita n'atandika okutuula nako Daudi kubanga Jonathan yafa ng'atalabye ku mukisa guno okutuulako na Daudi ng'ali ku ntebe Mefibosesi kano kabanga katuula ku ntebe ne kabaka nga kalira ku mmeeza ya kabaka lwaki lwa Jonathan ekirungi kye yakola waliwo ebintu byogenda okukola nga birungi nga mukwano gwange n'abaana abana bagenda kukola kikubira olw'omutima gw'omulungi gw'olina abantu bagambe nti abaana bagundi omukazi yali mulungi nnyo omukazi oti yatekinganga offense omusajja oti yayombanga n'abantu omusajja yali mulungi nnyo abantu batandika okusembeza n'abantu naye kennyini waliwo enzigi mukama Katonda zagenda okugulyawo olw'omutima gw'omulungi omuntu tulaba obulungi bwe kusinziira ku pressure ngezi owanga tewali pressure ina buli muntu yenna abeera mulungi oba olyawo naye wabawo ekintu kyonna ekigoloka tulabira omuntu omulungi n'omubi omuntu alina omutima omulungi n'alina omutima omubi omuntu alina omutima omulokole oguli machuwa n'omulokole omuyabayaba n'omulokole omuki omwana omuto so mukwano gwange okuva olwaleero yiga okusonyiwa ate mukwano gwange beera bidi tobeera muntu alivinga in the past ng'obeera mu bikadde buli kaseera lekera okulivinga mu bintu ebiri negative tandika okubeera ngo olivinga mu bintu ebiri positive ebipya Yesu mukama Katonda banjagalire kavidiyo akaddako Yesu yayiwa omusaayi emirundi 7 okay kavidiyo akaddako kona ku screen waggulu ojja kubanga okalaba Yesu yayiwa omusaayi emirundi 7 lwaki emirundi 7 era emirundi 7 egyo gitegeeza ki eri obulamu nyawo tegere Katonda bwe yakusasulira omutango kubanga akusonyiwa emirundi 7 jayiwa omusaayi kavidiyo kali waggulu kakoneko ogenda kubanga oyiga bingi kali mbere bulungi